Abalabi mwenna mujye baliko gye mutuusaako engalo. Amanya n'eddoboozi Uncle Sechi President w'e Masaka City. Bambi subscribinga ukone ku kade obeere ng'ofuna obubaka bwe tuba tutaddeyo. Kona ku kade omale onyige all obubaka bwonna bwe tuba tutaddeyo oba vidiyo yonna gye tuba tutaddeyo. Ekintu kyonna kye tuba tutaddeyo obeere ng'okifuna osobole okukiraba osobole n'okukinyumirwa. Ntumirako nnyo abantu abali e Qatar, e Dubai, e Kampala, Kenya, Tanzania, Arab Emirates. Mwenna mbaagala nnyo. Abali mu USA, abali mu Bungereza, abali e Germany, e France, abaana abali ku kyeyo mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Mbajjukiza jali ya undergarments ng'ono ayina boxer, knickers, bikini, legging, night, gata mu abakyala abaazaalako azirina ng'asangibwa Kikuubo Lane, edduuka HG 42 Kikuubo Lane mini price Kampala. Olwaleero mbaleetedde ennyumba ya Chairman Nyanzi eyogeza banna Kampala obwama n'abantu abamu obwama, era bino bye byenjawulo byeriko ennyumba eno ya Chairman Nyanzi, muganda wa Bobiwine, muganda wa Wine, Ediyawe, DIGESTIVE. Ono amannya g'amatuufu ye Nyanzi Fred, abangi gwe bayita Chairman Nyanzi, abamu bamuyita Watu Kunga Foot Soldier. Bamuzaala 1971 Mugomba. Kitaawe y'omugenzi JW Centamu ate maama we y'omugenzi Margaret Nalunkuuma. Chairman Nyanzi yasomera ku Bikira Demonstration School, ono gye yatuulira P7 neyegatta ku Kololo High School mu Kampala. Oluvannyuma eyo yavayo n'agenda ku Mityana SS ng'eno yatuulirayo senior 4, senior ey'omukaaga ne senior ey'okutaano. Senior ey'omukaaga agituulira ku Kololo SS mu Kampala. Oluvannyuma neyegatta ku Makerere University gye yafunira degree ye esooka mu social science. Twalabye yazzeeyo e Makerere n'asoma masters peace and conflict gye yajje masters eno e Makerere. Era oluvannyuma lw'okufuna masters eno yavuddeyo n'alaga ennyumba ye. Bino bye byenjawulo ebiri ku nnyumba ye. Abantu bangi mwebuuza Chairman Nyanzi sente azijjamu ki? Chairman Nyanzi sente azijjamu ebino wammanga. Abantu bangi muvuddeyo ne mwebuuza omusajja ono n'ekituufu ddala akola ki? Akola bu bizinesi obutonotono. Chairman Nyanzi yatandika okutunda scrap, omulamu yajjiramu ddala sente. Yakola studio ng'eno yamala n'agyesonyiwa ebyuma ebyalimu n'abiwa muganda we yawe, nga studio eno tekola bulungi sente. Studio eno yalimu ebyuma bya bandi okuli drums, okuli gita, ennanga, nga omanye ebyuma ebibeera mu studio nga ya bandi. Neno studio erikodinga ennyimba z'abayimbi. Bino bye byenjawulo ebiri ku nnyumba ya Chairman Nyanzi. Ekisookola ddala ennyumba eno eri mu kala ya white n'amabaati aga bbulu ne red kala oba kala eya red, nga yonna etemagananga muntu kakala ka white akasikiriza. Eriko gardens ennungi okuzaama, nga gardens zino zegyetoolodde mu compound n'ebbali waayo sako ne wabweru waayo. Erina pavers nga baasiba okuva ku gate eyingira paka woyingira munda mu nnyumba, nga bagisiba pavers ne wabweru y'ennyumba eno. Eriko gate bbiri, eya sikaali watuula ne ka gate kennyini era kaliraanya sikaali woyita ddala wennyini ka gate akatini. Eriko gate ennene ng'eno esinga kuyitibwamu mmotoka. Gate eno ya masannyalaze eyitibwamu abagenyi oba n'abo abantu ababajjidde ku mmotoka oba piki, n'abagenyi ab'ebitibwa mu bano ab'ebigere. Mwena ka gate bwe muyitira wano ewa sikaali watuula. Era gate eno ya masannyalaze erina amataala munda ne wabweru. Amataala gali mu compound sige gamu agali munda mu nnyumba mu bisenge, sige gamu agali ku bisenge, sige gamu agali ku balukoni y'ennyumba eno. Ennyumba eno eriko balukoni 3, nga balukoni esooka yeetoolodde ennyumba, ng'osobola okuyitira wano ku gate kwennyini. Ku gate kwennyini kuliko ka balukoni k'osobola otambulira n'otuula eyo waggulu oba n'olindirawo abantu, naye ng'oyitidde ku gate yennyini. Balukoni ebisse gate wansi waayo ng'onogamba nti gate bwekoma kafulo ke baayiwawo, waggulu osobola okubeerayo n'otuulayo oba n'olindirayo omuntu oba n'owulira akayowa akalungi, kyokka ng'ate wansi waliyo gate ke ka balukoni akaliko. Ennyumba eno yeetooloddwa balukoni zonna ku buli fulo. Ekyenjawulo ekiri ku balukoni zino, osobola n'okulyambusaayo emmotoka n'otava mu mmotoka n'ovuga buvuzi n'olinnya
n'oyambuka n'ogenda ku fulo gy'oyagala emmotoka n'ogitwala waggulu eyo n'ogipaakinga nga tovuddeemu kyekyenjawulo ekiri ku nnyumba eno ku balukoni eziriko. Erina amadaala agawerera ddala nga gava ku geeti ne geetoloola ennyumba yonna ng'agamu ga byuma amalala gaayo gennyininyini nga gali munda ng'oyagala okuva ku ground floor okutuuka waggulu ng'oyise ku madaala agali munda, erina agali munda erina n'agali wabweru. Waggulu w'ennyumba eno osobola okutuulayo n'owuliriza akabewo akalungi oba n'okolerayo meeting zo oba n'okolerayo bu birthday parties n'okiringira nayo. Waggulu w'ennyumba eno erinawo waggulu ka space ke baalekayo ekibuga kyonna obeera okirengera. Parking kuliko eziwerera ddala, kuliko parking 3 nga kuliko parking ya ground floor. Mwabatamanyi ground floor mutera okulaba za arcade wansi eyo gye bapaakinga. Kuliko parking yo waggulu nkugambye osobola okuyinnya n'emmotoka yo waggulu nga tovuddeemu n'ogenda n'opaakinga waggulu eyo, nga parking zino zisobola okuweza emmotoka eziwere 10 ng'opaakinze waggulu, ate yo wansi ground floor osobola paakinga emmotoka eziwere 15 saako ne mu luggya mwennyini mulimu parking nga parking ziwerera ddala. Osobola okuteekamu emmotoka nga 20 mu compound wakati. Ennyumba eno yennyini erina parking ey'omu kompawundi nga namwe osobola opaakingamu okusinga okugeza singa wabeerawo emikolo egiba gigenda mu maaso enkuŋŋaana osobola opaakingawo emmotoka yo. Kuliko paaking ya ground floor, eno wansi osobola oteekayo emmotoka, pikipiki, eggaali ge paaking eno gy'olaba. Erina master bedroom eziwerera ddala, erina gym munda ne wabweru, era wabweru mugiraba erinawo ebipiira bya tractor ne parking bag wabweru singa oba oyagadde okukoonamu. Kati ate gym ey'omunda mu nnyumba eno yo y'abagenyi n'omukulu Chairman Nyanzi. Ennyumba ya Chairman Nyanzi ebyenjawulo ebigiriko ebigyewuunyisa, erina amadiiro munda ne wabweru. Wabweru waliwo osobola okukiringira nawo waliwo eddiiro osobola okutuulawo n'olabirawo ka TV, era bagikola interior omulungi. Erina ennyumba eno andaba oyinza okwebuuza etudde ku bugazi ki, obugazi bo baba bweri kiba kisana naawe n'obwerabirako. Ennyumba eno esangibwa Kamwokya era aludde ebbanga ng'agizimba yasooka n'agikola nebeeraawo ku ground floor. Katuvudde ojjo lyabalamu ng'amaze okusoma ennyumba eno gikola ogimaliriza. Chairman Nyanzi ennyumba yeeno eriko kamera munda wabweru mu mbiriizi ku bikomera ova eri nga baba bakulengedde dda. Wamma ennyumba eno enyirira okuzaama Chairman Nyanzi tagizimbidde mwaka gumu, agizimbidde ebbanga eriwerako, naye ssente ezisinga obungi sigamba nti yakutte za byabufuzi nti yazijjawa President Museveni, aludde ng'akola kubanga ye yaweerera Bobiwine, yaweeredde DIGESTIVE, Babanjomaani, Chairman Nyanzi oyo ne Edi yawe. Kugamba ekintu ekyennyumba tekimubeeredde kizibu kugamba nti akeere ku makyazimba ennyumba tekimubeeredde kizibu, kimwanguyidde nnyo just yasooka kukola zi bizinesi ze n'okulabirira batoobe Chairman Nyanzi. Kuba Chairman LC1 yabumalirako ddala ebbanga eriwera emyaka 10 miramba kuba Chairman, era avudde ojjo lyabalamu n'ayingira ebyobufuzi ebiri serious tabitandise kati n'avayo obuvigenda mu Parliament era yavayo n'azoganyiza ddala ng'enjogera bweri ye Chairman Nyanzi. Ennyumba yeeno osana naawe n'ogyerabirako. Ndowooza ye famire wane waffe Uganda basinga okuba n'amayumba ag'esasagge, buli muntu alina ennyumba ey'amaanyi. Mbami kusaba ekintu kimu olayikinge, okomentinge, osubscribinge gwe omupya koona ku kadde okoone ku all obeere ng'ofuna obubaka otubatadde wano ku The Mix Media. Mbajjukiza gyali ya undergarments nga balina engoye zonna night, bubikini, knickers, boxawo, obutambaala, gatamu abakyala abazaalako byonna babirina. Teweerabira, njagala nnyo okutumirako abantu abali Kata, Dubai, South Africa, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Arab Emirates. Mbaagala nnyo. Mwenna abalaba mwenna mukola kyamaanyi nnyo. Bambi likinga, commentinga. Amannya n'eddoboozi zisigadde Uncle Sechi, President w'e Masaka City. Mubeere bulungi. Mweraba Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abatulaba abalungi mwenna abadda Mix Media mujje baleko gye mutuusaako engalo. Amanya n'eddoboozi Uncle Sechi, President w'e Masaka City. Olunaku olwaleero ndi eno mu tawuni ewa Jalias Undergarments nga basangibwa mu kibuga Kampala nga balina engoye zonna, balina bunnika, balina bulegingi, balina obutambaala, balina obubina. Mwabali eyo ng'oyagala okwambala akabina jangu eno gyekali, balina bugata bulegingi bonna babuyina nga basangibwa ku Kikubo Lane. Edduuka balita HG42 Bypass Building. Mujje tubaweereze. Bakola ne free delivery. Kibanja mpola naye waali
mujje oli eyo oyagala kunyumamu obupale obwakabiba bulina bunika bulegingi bonna oyagala kwetegamu buli kimu kyonna kyonna abakirina mujje eno mu kibuga babaweereze ng'edduuka liyitibwa Jalya Undergarments nga balina buli kimu mubeere bulungi mweraba.